Kale essaawa time check kandabe essaawa ziri 10:37 nkubiddwa essimu ku ssaawa 10:4 nga baŋŋamba nti kyali kiprosi waffe ono olubuto lwandibanga lumuluma lumuyitiriddeko. Nnaku z'omwezi ziri 11 mujjukire nti ejjo nnaku z'omwezi abadde 10 tubadde naye ku live lwe twali tukola naye live naye nga tayogera naye nga teri kimuluma n'omubuuza ku live owaayi abaana abakuluma abalongo ababaddeko era n'okuseka mwasese mugamba Saalongoso nga ate abadde ki omwana amukaka ate biki nga nnyagala ayogere kale ate nno munnange yavudde ewaka ssaawa zabadde teziweze nga 6 kayidde saa zabadde zingidde nga 7 kuba yarudde ewaka ntulya naye ekyeggulo nze ne mmuleka nawo nengenda musengo okwebaka kayidde ono ali ku kamera yamuwerekedde ku ssaawa nga 7 ez'ekiro kuba abeera kumpi ne we tubeera okumuzza ewaka ate essimu egenza okuvuga mulowooza nno ate nga tebaŋŋamba nti lutabusa olubuto konze tugumiikirizeemu ku katini obudde bwongero saasaana mu paakingi emmotoka nyinza obutafuna wenjiyisa kuba luwa ababoodaboda abapaakingawo bannaaye kumbe mbwe simanyi bagiyita nsumbi simanyi biki nga baŋŋamba erabika eyabise simanyi ekoze etya nga nsooka ngumiikirizaamu paka ngenza ogamba kintu kigaanye tufulume tugende tulaba omwana essimu no gyenzizeemu nkwogera nabo nga baŋŋamba nti ebintu biyitiridde omwana omu mulowooza tafulumye mbw'omwana omu afulumye wendi okukkirira wano ewaabwe ewaka olaba ntunudde wano bwenti naye nga baŋŋamba tunuzaako wano mukubo bwoti kamera abantu balabe ntuli mu kukkirira nga baŋŋamba mubiganya omwana omu alabika afulumye kati so wendi okugenda okulaba ate nga mupiikinga mudduse mu ddwaliro sinsi nti azaala abaana babiri balongo tulabe nti tumuddusa mu ddwaliro okutaasa obulamu bwe n'obulamu bw'omwana so baŋŋamba nti omwana omu afulumye so wendi mu kukkirira ku speed mu mmotoka yino gyendimu wano tulabe nti ate tumugyawo tumudduse mu ddwaliro asobola obba nga ate azaala obulungi. Nze Sonko Muhammad katubeere ate nga tutuukawo ngoberera.